mukimanyi nti omukyala alina olunaku lwayagala ka soda nga gwe siro oyinza okagula omanyi nti kasoda bakanywa ku yidi yakagadde ku Sande gwate okalinda kuki era kimanyi nti wano waliwo omusiraamu atuwana atudde mu kanzu mutabuliiki musalafu tagula nga cupa ya soda nga separatire sikwana wabula mkyala wa mulowoozaako nti wiiki gyamaze nga tanywa kasoda iyi ani akamugulira taliwo wano mubalage mwesirisa mubalage nti onotagulira nga mukyala we soda kasoda jasika siringi 10 mubalage mbage nti wuno mbalagayo wokubiri tamanyi mpale etuuka mukyala we azirabawo nga azaanise netamanyi yazijja taliwo mubalage musajja mukulu ali wano anenka netamanyi mukyala we mpale za ne mwine eddembe sajja mwine eddembe kyala azaanikawo netomanyi tebakkiriza bagulira ani amugulira mpa sente ngende negulire girete nga naawe ogirese nga kaliyanga ka bakaita batya ka surprise agigane nawe gulayo akakusimula nze nange nina akankuba nawe nakalaba nenga kano kankubye kankuba nenga kankatwaleyo kala akayuze naye kankuba bukubi nenga bwe kala tekamutuuka yanamanya nawe katwaleyo nga surprise nolwekyo abasalafu okuuma salafu tuli ku musomo gwaffe akatundu akokubiri katayise okuuma ekitiibwa kya salafu ekitiibwa kya salafu mu maka ebintu bibiri ng'ofunye irimu nga muzikiti okola busiraamu bwe bugamba nga tonnabagenda wala sooka onoonya amaka ekiganya abasiraamu okutereeza okubeera mu ddiini n'olabira ddala nti abantu bali mu ddiini ntuufu ekitiibwa kya salafu kyava mu maka abasalafu muwulidde abali wano atali basalafu mukiwulidde atali basalafu mwanike emikono iyi atali musalafu omu abadde awandisa ate neyetakula ekirevu nga tenakyo tekiriiko alinage allah wakitiibwa adde wamanyi ngamba kinawanika ageza okudda wati atakula ekirevu nga tekiriiko Allah bannaye tudde nga tuli ku nsonga ekitiibwa kya salafu kyonna kikuuma basahabi ba Umar ibn Khattab baali basajja bakambwe ataka ekinno omuddamu naye awaka bakuuma ekitiibwa kya salafiyo bakuuma ekitiibwa ky'obusiraamu nga mu maka gaabwe temuliimu nnyombo mu maka gaabwe abakazi baagala okwagala okukyawalaata mpulira musajja musajjalaata abakazi bakola batya bakyalawaata bakaziwata abakazi nga baagala okufuuka bannakawanga naye nga salafu bakwatako bonna kyala manyi byateekeddwa okukola nabbi yagaana tagenda kuyingira jja n'omukazi eyeefula nakawanga mu maka nga yalagira tagenda kuyingira jja n'omusajja eyeefula sekibotti nga bamulagira babiri mwenna buli omu n'alwana okuzanya paati ze oleme kubeera kimmaayo olwo olulimi lulingala abalingala omusajja afumbiddwa omukazi bamuyita mmaayo mummwe wano waliwo abaafumbirwa muli mumaka g'abakazi mwana tokimanyi nti oli mumaka nti wafumbirwa naye olina byotaleeta waka nga omukazi yabireeta kuba alina omudaala waliwo omusajja atamanyi munnyo kati guli ku bbeeki ng'amaze omwezi tagula nko kapakiti ka munnyo kuba omukyala alina omudaala gwa mukene ennyaanya ntula
akola mu katale wali kati omunnyo yalaba nga temuli mu 10 gwe kasa gendo tuleta wali omunnyo ne bakuleta gwa 8 ne baddiza ebibiri musajja omaze bbanga togula munnyo so waliwo byoleka ko sente noleka bulesi sente waka ne wabawo byojja nabyo nga bikufuula omusajja sabuni sukali munnyo edda wabangawo n'amafuta ne kati tigakyakola nnyo ku ttala zino zetuyina ebyo bikufuula omusajja olugoye omukyala lwayambala bikufuula omusajja kale bw'aba aganye omugulira ennika baako olugoye lwogula ebyo bye bikuuma ekitiibwa kya salafu gwe bakumanyi kyoleeta lugoye lulala okugjako jiribaabu kazi n'agula obukete bwe nga gwogula jiribaabu n'akola shiriki nga bw'obeera wayambala jiribaabu bw'ovaawo neyeketula tubayina ng'obugoye ayina obugoye bwayambala bwabeera nabwo naye nga bwo abeera nabwo mu mbeera ki ng'agenze ewaabwe ekitiibwa ky'essalafu nga temumaze kweteekamu kukakasa nti omubaka yabeeranga atya n'abakyala be basahabi babeeranga batya ne bakyala baabwe obusiraamu bwatambula butya okutuuka ku basigadde kwa omukyala yatudde kwe muti okutudde amatabi ng'omusajja beera emirandira egisakira enduli eno okwata gwe beera mirandira omukazi abeera enduli wano gana amatabi baana kasitotema emirandira negitasika enduli eno tejja ggejja tejja kuwanirira matabi omukyala kasitataba na ddiini abaana bonna layini ekwata bweti newono bateeka amasomero g'obusiraamu gasukka islamiki nazigo eri seeka akulira owamiri w'abatabuligi omuyitana nimpozi seeka kafuuma yunusu kafuuma omwana ojja muteekayo ng'asomera mu ssomero lya district ya amiri w'abasalafu naye nga yetalina busalafu waliwo ente erira mu kiyumba naye weekutula oyinza okugisanga ekyazamba agambye bw'ati nti omukyala abaakakati bali abedda basobolanga okukuumirwa mu maka ne batebenkera nga bali mu maka naye bano baalyako kagulini pasture baalabako ebweru balabako obulamu bwawa jjukira nti ogenza omuwasa nga gwe namba 2 gontisiza ate nze badde mmanyi nti nze ndi w'amaanyi kati ogenda omufuna nga gyayise n'ebizibu byalabe tokyalina kyomunnyonnyola ddiini zo tokyalina kyomunnyonnyola ddiini zo yafumbirwa omuzikiri kalenge nga amusibyawo kwa zikaali yamufumbirwako omuzikiri kalenge nga amugamba kuleta azikaali 2 azikaali 4 olunaku salira omubaka emirundi 10 omuzikiri kalenge n'afuluma namuleka kwa azikaali n'atuuka ne babagamba waliwo jjama egenda ya lunaku lumu yamulese kwa azikaali ate olunaku naye nalumala mu jjama kati byabiraba dda gwe bimunyumiza omutegeeza muzeeyi kyagamba gwe omutegeeza olwaleero yeddiini azze abiyitamu afundike talina kyabifunyeemu ekyamunyumiza eddiini yoyo n'agitegeera
kyokka ate banne babeera nabo mukyala Jime alaba ali firi bakola nabo banne guno omulembe abakazi bakoze okujjako oweya tannakola nziramu guno omulembe abakazi bakola bayina ebintu bayina eddembe bayina essanyu kati oweya ali mu maziga bamugamba bw'onoomala wano weetadde ku ddiini ajja tigundi omulaba yereka nebbawe tabeerangako wadde haji tawerekerangako nabagenda kukola Makka naye yanobya emyaka egi hijja yagikoze ddala mukazi we alina imaani ebeeraawo ng'omulimu gumu ono gwamugamba nti nze gwolaba navaawo omusajja nga asaagirira nze saagala kuyita wala nabasa omukyala nga nina emyaka 18 tumaze naye ebbanga tukuze tuzadde abaana bakuze Landlord nali nina gyenkolere Landlord namuwa siringisi 4,000 nambuuza nti wali okozeeko naga nti omutabuliki okola nali siriiwo namugamba mperekeraako ne bagenda mu katale Landlord ku nyumba kwempangisa namuwa 10,000 zeyatandika nazo simanyi komawo kiro anyuse simanyi nti omukyala akola naye olunaku lwe nasiibawo lwali lwa weekend sikoze ngenda okulaba akulungutana ngenda okumala okusaala nga addusa alazeewa agenzeko mu katale kukola ki nga akedde okugula sente mbadde sinamuwa ngambaliye bulijjo agenda mu katale ogenda okulinnya okutuukako mu katale ng'ayina omudaala Landlord yamuwa gwempangisaako eyazimuwa namugamba onobeera ano ojja kulaba kwesirika naye ng'omukazi asuubula ekutiya za lumonde n'alinnya n'agenda munda eyo kyotera bayitayo kabira n'aleeta nakubodaboda n'aleeta ekutiya ya lumonde kwe kuva n'emmere omuwa sente yajja kweri ensu ajja muli bukaceere obwo bukutusekutuse n'afumba ngali ku sipiidi era ku bimu byeyagaa nti bw'oŋŋaana okukola awo wetwakolera samale emyaka 10 mufuna nina 18 first born tumuzaala nina emyaka 19 nga mujje maka ga maama we taata we baŋŋamba yafa ngenda okukizuula nga ne maama we yanoba tamanyi kitawe tijali kitawe namusanga nga jali yambulira mannya nenga nti naye talina muganda we nti abaganda be baaliyo mbasanze Luweero baaliyo nti nga yaani ngenda okulinnya okugenda Bugiri nga sezaala wange gyali mulamu ate ne muganda we gyali mubuuzaga nti omukazi yabula nendowooza nti yafiira mu lutalo lw'ekinaana era nenkola ekiraamo nti omwana wange babyanga olumbe n'omwana wange oyo bwali batalabise mukyala muzaalamu abaana 5 n'agenda n'omwana wange omu ngalimya ye mukyala wange tamumanyi na bwafaanana maze naye emyaka 10 nze baŋŋamba taata we yafa naguno gwaka kyansigala ku mutima naguno kyagana okunvaako banga Sezaala yafa namusanga mulamu tteke ne baganda be nga balamu naye ng'omukyala okuva lyanoba mu mwaka gwa 1976 nagendayo 26 omukazi taddangayo yayabika nebbaawe tamanyi n'omwana tamanyi gye bamuzaala tubugaa tugende naganze nti okubuuka Kiyira Nazaala twavugaa tugendeyo busoka gye wazaala omwana tunoonye naga nti okubuuka Kiyira nyinza okugwamu simanyi bwe yabuuka luli ng'agenda Bugiri kati omukazi watuukira okubeera nga okukola kubaawukanyizza n'atuuka n'ogenda n'omwana n'azaala n'abazzukulu kati tubayina just mwawukana lwakukola bwe tutaakuuma ekitiibwa kya salafu abakazi bemulaba eddiini gye muyina abakyala bamwe tebagirina eddiini gye muyina abaana bamwe tebagirina ate basobola nagifuna nziramu eddiini gy'oyina tosobola kugimakinga na mukyala wo
era yo omukyala agamba bba wange mutabuliiki ate ye omma ate ye kitegeeza bbawe ye mutabuliiki ye si muki fe waffe kya nze bba wange yasaza ku nzigukuli ow'abatabuliiki mukayimaamu nsonyiwa sigamba gwe ate wammwe fe waffe ebyo tetubiriiko naawe era ewaffe batera tusalira ssente z'olumbe emitwalo 3 batugamba emitwalo 5 buli muwala alina omusajja naye nze nyiga mpola mpola paka bwe ziwera nenziweerezaayo tulina olumbe tulukola buli Desemba kyatakutabwanya olaba mu Desemba baatuyise kiki kumanyagana so bagenda okwabya olumbe olukulu olwa jjajjaawe kitaawe mwava eyo kalindi eyo bagisinza buli luvannyuma lwa buli mwaka bagenda kwabizaako ennyimba endala ez'abantu abafiiridde awo mu mwaka bazaalya Desemba zonna olwo lwe lujja olukulu bonna bwe bakuŋŋaanira naye nga omukazi yagaana ye muka mutabuliiki si mutabuliiki era omukazi gyali nga muka musiraamu ye si musiraamu tekiriyo kyannuma nnyo abantu bano babiri kankyogereko olwaleero asooka ye mukyala Haji Jaberi Bidandi Sali nga bagamba nti si musiraamu asalira simanya asabira kiwatule kwe kyannuma nnyo owokubiri bawandiika ti Haji Musa Kigongo vice chairman wa NRM afunye butakanya ne mukyala we Robina ani mwitani Koli Olivia Kigongo naye ng'omusajja emyaka 40 gyamaze mu ntebe ya National Resistance Movement ruling party ayinza okubulwa amaka g'omusiraamu amuwa omwana omuwala alina amasomero g'ekisiraamu alina Musa Kotse emmotoka ziri bali mpitirivu bw'otuuka ku lubiri lwe olw'Emaya lulinga lubiri bw'ogenda mu bulo awava obusiraamu ebutambala malinayo amasomero bw'ogenda ebukandula eyo nga Bobi Wine alina gye yagula essomero naye omukazi Oliver kati ani anasobola oyo aba alemeddwa okuwasa omukyalo omusiraamu mu maka g'abasiraamu ani ayinza okumuleeta kumu abali wano bampala enywera muguwa mpaite nakala kiwato n'ojambalirawo watasobola kugenda maka g'amusiraamu n'awasaayo kwona omuwasa otya kafenyera ebbugga lyala bisi wetunuleko nga bw'ofaanana n'akapaleko omusajja wattwa kewatemaako akapaleko kewatema tosobola otya n'okukajjayo mu bantu yakulema n'okuyita empale okayita kapale kafe ak'ekitabuliiki ogende mu maka gaani wataba mutabuliiki mukimanyi nti twagana okukuuma ekitiibwa kya salafu teri mutabuliiki afumbiza mutabuliiki munne lwaki akimanyi nti bo bajja kuleetayo adhikaari na hadithi tebaleeta bintu agamba mwana nga kyasoma sooka onnindemu mwana akyali muto ayagala aleeta bintu kuba mutuswaza nnyo mugenda obupakiti bw'omunnyo 2 kiro ya sukaali amajaani wanjesewo naye maama takkiriza kuleeta musajja mutabuliiki mu maka lwaki maama si mutabuliiki nze nkwagadde nnyo mu darasa yange uli ekigambo kyayogedde kibadde ng'ekitono toleeta wano banno wangi owulidde ekigambo kyakozeseza toleeta wano abaana banno
ku mwana wange abaana olina bangi twale ku mukazi wooli naye nze abange tobaleetera banno basiraamu banno batabuliki banno abasalafu banno la hawla wala quwwata illa billah oyo nno naye sebo agobye naye alinda kufa bamuziike musanda era abasiraamu bamusaalire agobye agatoleta wano banno akozeseza olulimi lwe mbadde nsinga okwagala ennyo kyekigamba omukazi alina banneebe nze omwami nagenda n'omuvubuka mwita Zakariya ewaka simusiseeka si nnyo talina nnyo mu ddiini asanga mukyala wange yeesaze bulawuzi bulongo n'obulago obulabika oyo mukyala gwe najja mu maka ga Haji Ssekimwanyi nga omanyi abavubuka bwe batalinda nga bwomanyi abavubuka naga nti naye seeka lwaki bakyala bammwe bye mutusomesa tewebifaanana tuli mu ddiro ffenna wamu lwaki bakyala bammwe kyenva ntula ku mukyala wange bwe nti noono omuvubuka yali atula bwati naga nti kove ku byakuleese odde mu kulya n'okubala abaana kove ku byakuleese odde wano mu kulya n'okubala abaana tandise okutunulira nyambalidde ntya bwe yavaawo naga nti abo abasiru tobazza wano tozza wano abasiru bo ne mugamba abasiru bange batya aneeronderako yammanyi aneeronderako ki konze nagamba dda oyambale bulungi n'ogaana n'okolawo ki ankwasa omusango n'okolawo ki kati oyo gwoleese ye wadde ayagala nkole ki ovudde n'engoma z'omumatiza byonna siyambala seebikkirira ajje wana mmanyiire tadda njabayira amazzi embwezo saabazaayo omanyi bw'oswala nga bagiyiridde seeka amazzi omanyi bw'oswala nga bavumye seeka naye ono omuvubuka yali muvubuka muto nga munoonyeza omukyala agenda kuwasa nemugamba ajja kunsa tugende ojja kujja ewaka bwe yankubira nemugaa jangu tunoonya mukyala wakuwasa kati bwe yalaba owange naggwamu amaanyi naga yi kwogenda okufunira afaanana ate ennyambula nze maka g'omusalafu nga ndowooza gye ngenda okujja ekitegereka seeka abakyala bamwe tebafaanana bye musomesa kati omukyala kyavaga nti oyo tomuzza wano embwa togizza konze toyitanga muntu mbwa atambuza amakulu abiri mbwa bubwa adda amanyiranga ti naye naava mu mbeera kati ngaawe ekiyinza omukakanya luba luyi oluyi lwaffe olw'ekitabuliiki okuba luno lwa ssenzi obanga amuyitako nokubanga amuyitako tomera ekisemu okubisa eno nako nezimukombako obanga atamugenderedde ibuka buyimusiba oti osigala ngaotambula nakubira endo olugwe n'otambula naye kati abakyala amaka gaffe gavaamu enkola yaki ya salafu omukazi agobye agambye omusajja toleeta wano banno ku mwana wange abakyala olina basatu abaana bonna gye wabazaala batwale kubali abalala omukyala ambuuza seeka buuza mukwano gwo lwaki owange gwe yaziika mulimbo ye talina kika mwana yafa seeka n'agamba omwana wange agenda kuziikibwa mulimbo y'obusiraamu atandikira kuwanga okuziika mulimbo nga lyanga talina kika yamwegaana yawe yandaga nti omwana si yamuzaala nennyonnyola omukazi naga seeka tonnyonnyola mubuuze akubuulire lwaki owange yamuziika mulimbo nemubuuza nti ate omulala oba oli omukazi bwe yafa yamuziika ku kijja kyewaabwe mulaba ebintu biri bimeka waliwo yasooka omwana okusooka okufa namuziika ku kijja kyawa kati ono amuziika kuwa tulimu ebika bibiri tuyina obusiraamu bwe twalina nga tunayingira mu salafu sibe kiri tonnaba kunnyikira mu nkola walina bye wali okola kati omukazi abikulangira
weyogeza wano nkuswaze mubanno nzozanyirako nsobola okukuswaza nze kati bakangamu bati nogamba bagenda kunswaza ki ola sikimanyi ola okusirika nze sibimanyi nkuswaze damu mpalampe jiro kyannemerako okugira babuzo nja kuswaza omulaba n'ebirevu naye yazala mu muka gundi omwana kazi akumanyi olina abaana basatu bonna abazala tonnayingira salafu babawala banjawulo kati agamba nkuswaze kati otya noga nti atuka tubireke awo nakufugirawo emyaka 2 nokanga nagamba mbyogere noga ya rabbi otya okuswala banne ekitiibwa tekizimbika wetunulemu ebbanga lyomaze omukazi agenda akuleeteko buyino kyayita nkuswazi kitegeeza wamala kunyendako nompasa olina imaani nnyo gwe nkuswaze tomanyi gye wanzija olwo kati saawa zino olaba bwe mbasambadde siri musiraamu senyiga ntawanya siri musiraamu mukitegera basiraamu bannange ekitiibwa kya salafu mu maka sitakyagwa twagala okukuuma ekitiibwa kya salafu mu maka gyemiteeru gyemulaba gyemitawaana gyemulaba okulabika nti olwaleero mizikiti byereere gino emizikiti gimaze ebbanga nga gyogera ekigambo salafu kangulumira ekitono ennyo nze mbala myaka 3 naali badde mbawa historical background nesijja gibawa wala badde bagirinze nze mbala emyaka aga kuba kati tuli mu 25 25 kyenda mbatano 1995 wante wali bali bagita masajidi salafu kasi sije myaka 3 bwagata ko jina 25 nenga dala mbutufu wano wali eyayingira nga ine emyaka 25 kati ine emyaka 5 wali omusalafu wa wano ero ina kyokyuseko myaka 25 joyongede kujira 25 kali nemi wali musalafu wa myaka 5 yegwe go batata ogwe yazala kali ine emyaka 26 wali oyonka mama oyajjanga nawe nga bayingira mu masjidi salafu ngoyonka kati oweze emyaka 26 omuntu jiweze emyaka 26 nayo oli musalafu tokingamba kireke oli ku nkola ya salafu myaka 26 gye mumaze wano wajja wano maama wo nga akuyonsa basoma kutubu oyonka tandise okutambula bakuzizzaako munno kati nina emyaka 27 naye salafu ddala mutuufu ogirina tensobola kubaayo masomero gewasomeramu siga salafu kino kyowangalidde mu kisi ya salafu ewaka obusalafu baali babulwanya taata musalafu maama si musalafu taata musalafu maama si musalafu nze nafuna manyi njagala nnyo nsomesa ekintu bwe kiba kyannuma mu mutima nga kyalumanze nkyogere nga bwe kyakola ki nafuna challenge nam omuwala ngamba taata njagala kufumbirwa angamba muwala wange biological daughter okusoma tiwakiri nsome nga nina omusajja konze inshallah tujja mufuna instruction tata naona mufuna tufune nnyo wa imani nga gwe ekyo mwana gwenzala ngamba tufune nnyo wa imani nga gwe ne mubuuza lwaki mwana wange kiki tata nawe bimanyi ngamba ya rabbi ne mugamba kati goyina goyinza okufunayo ati kanata gwe nafuna tojja mukkiriza
nenga kati ono omwana nina munoonya gwesigenda kukkiriza kati mukoleko omukwano. Olwaddako nagera waali yali wa muganda wange neŋŋenda mu budde obw'eddembe ne muyita nga nze kunyumyamu naawe naye nina gyendaga yawulira emirembe ne mugamba nti ku bibiri ekinakwanguyira kyeki okufuna omusajja oba gwe okundaga nti olina omusajja nanga nti taata biri bibiri olina omusajja gwe wafunira gundi oli ng'ayina ku ssente gwe mba njagala naye ate gwe nnina tomukkiriza konze yani ye Richard naye tetunagenda wala naseka tetunagenda wala baasi kinali njagala nali maze okifuna tomwana wange ayina gwayogeza Richard nenvaawo nga siraze bukambwe nga ninga omusota teesa obusagwa sagwa butira butandisa okutambula okuva kawuwo ku mutwe wonna bwetoloola ne siraga saabojja waddako ne mukubira essimu ne mugamba mbadde njagala kwogeramu n'oyo mukwano gwo kati taata saawa zino siri naye koze mpe ennamba ye kale kangezeeko naakola kye nali njagala ekiraga nti bamanyiganye naakuba essimu y'omusajja bino byali kunze naakuba essimu y'omusajja naakola conference omusajja alina gyali n'agatta ku yiye n'agatta ku yange tuli ku ssimu emu nvuka ne mmubuuza gyebale ku ssebo kale ssebo aye gyebale konze oyogera naani ono aŋŋambye nti njogera ne muzeeyi ani agambye ono gundi nayogera erinnya lye ono konze ogamba ki anti omuwala yaŋŋambye mbu sisobola kujjawo nga sinaakubeera musiraamu kati muzeeyi ekyobusiraamu sikinaako buzibu naye nkyali mu senior 5 ewaka bakyanfuga bwe naasiramuka bayinza okungoba ewaka nemuga nti be bakulagidde okwana ofuna omukyala aye ekyo muzeeyi nze nakirabye era mwagala bwagazi ne Justy bwe naamala okusoma muwase koza ali mu senior 2 guli mu senior 5 munaakwatagana mutya muzeeyi tewaliwo buzibu kale Justy nyinza ayogera nange alowooza sitegeera nyinza omukwataganya mpola mpola nga naye bwasoma paka bwe tunaamaliriza obeerako wa mbeera namasuba luguudo lw'Entebbe ono omuwala wamufuno abeera waye abeera eyo wazanta omumanyi bulungi wabeera seeka yandagawo kale wabeera naye nga ebiseera ebisinga obungi atera kujjawo enkolera baasi nja kukatinga story short nemugaa nti okuva olwaleero singa omwana wange abaako ekimu ku bibiri wasikyalina kinziza olubuto oba okuba nga alinyanga takyalinga bwe yazaalibwa gwe kasitaba nga simbeerera era nga alina olubuto alina emyaka 16 kati tewali gwe munoonya gwe naye nkugamba kasita kakutanda n'okola ensobi wetu bendamugamba kasita kakutanda n'okola ensobi ngenda kukulaawa bampita Muhammad Kalanzi badde nsaba mubandabire mbitegedde nzijako essimu omuwala addamu tata naawe engeri gyendi ye first daughter tata naawe omuntu wali badde omukwata mpola kati omutiisatiisizza kati omutiisatiisizza nibuga gwe saa kummanyira nno naawe ndi ku ssimu tata kati tata leeta owuwo omutiisatiisizza kati ayinza nobutaddamu myaka 16 15 anenya taata we otiisatiisizza omusajja gwe mbadde njagala bandi yange essimu ezise salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salamu warahmatullah nze Hasani ki nze mutabani wo onzo waawa
anti kakati zana lili kyadi kati ndikuwa ndo ku muzikiti go namashuba tudde shahada alhamdulillah yabantu myasani Hasani da kitufu je nasomera Hasani mpaka imamu hata mvuddewo kwanza kale we Hasani ndiye mwitawo wiki 2 simu nangi stowalinga nenkuba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah tata mbadde nvaako nakuba mbudde wa swala andaga mbadde nva ba muaswiri akonza anangasi ya ntambuza bati shamula bakuna kuno gwakasimanyi yanzanya Allah nansobozesa omuwala ne buyajje wangu omulaba vo samukiza kudda wasengawe wadde ne mugabira Musa olunaku lumu kiro kimu sajja yajja kiro sawa 2 zagenda okwera 2 kitundu nga muwadde mukazi we ekireki muwadde Musa lwaki omuwala yagenda nayogera ekigambo ekyokubiri akyusiza mukiri ayagala Musa kasana manya nti walese Allah ajulire kana abagunje mujja katekayo abalawudwa omukoya akampa sinje 15 namumuwa mwala ngali myaka 17 mu bulamu bwe yakampa sinje 10 amina mu abaana aba 10 aina zote yazimpa direct nti yazimpa lwa muwala namuyita ku yidi ajalire wamu ne bakodomi mamulage bakodomi be najja omuwala naye nyini yansaba omuwala onakule muwala tayetegese nemugamba mukukumire banga kinti mwezi ne mukuma ne gugwako nanga mzee nyongera mena ku 15 sinategeka waka kozi kyava kucho kujja se nalinze kulaba bali bangambye mbu tosalika maso toyitika ko maso nenzija nkubulire ne nganzo omuwala mwagala kozi namukuwa kwa tukano kungamba seke nja kujja batuwowe ne mugamba nze tatawe atenze seka kiro sawa 2 mukuwa tenemba wowa nze seka era nze tata ebyo era nakikolerawo omwana ayagala okusaba mahala agabuzabuza yasaba ploti mutawuni kanso ne mugamba gojirina muri mu muzigo wangambye muvuka ali muzigo atafuna ploti mutawuni kanso ajiwegwe tajirina yasaba ekirala muvuka yali yakagula pipi milioni nga 3 nagamba oba mugambe agamba mama oba mugamba anvugemu okumala wiki nga nabage mahale mpulira obwama ne mugamba tomogere byekisiru abingamba luvanyuma agamba njagala emitwalo 10 muvuka agamba siza nazo kasi nembuzo nozifuna dde na mzee njazifuna mugamba kweyimiridde mahale nga kakasiza emitwalo 10 okitegedde go Fidaus okakasiza mahale tukaneta tanze badde manyi azze nga ojja mugamba dola tonziramu era bwe navaawo ne batula ne mama we omwana tata naye naawe badde njagala omukanamize okanamize Musa konze nkugabi kati omuntu najja ekiro nompayo bubi bwotyo konze lwaki wamulagiridde ajje wange kubanga njagala basomesa kino kati kino gwe kyo okuteekayo kyenava mugaba bwetyo accident yasooka eyali kyaddi bwabanga Allah agikutaasizza Musa najja ng'osirwala eyali afudde bwalemala taba bulungi mponye Richard balese Musa nga nzira mu kubuuza nti ozena ki owulire njaga ojiwulire njaga eyo ate eyo ebansotte Mubuza omukubira simu kuyambe eyamya ate tatanze mwagala
ndoza mulaba kati emigo ekyo kyekyandesiza ensonga eno kati okuba emiggo okubira omuntu adde ku salafu akolenga salafu bweragira gyotamukulizaako ekizibu kyenasanga oyogedde ku maama woli owebugiri nowange yafaanana bwati bwemala bazaala bagala maama bwe yagenda nga yalina emyaka obirabye otegedde ogwo gwe musomo gwe tulina okutambulirako si bya ntalo z'eddiini ziri tujja bisomesa naye omutawaana gwe gutukutte wano fe tulina kirala n'amaka galina kirala naffe obusalafu tubukolera wano nga tuzze kusaala ewaka n'olemererwa ewaka waliwo ebintu birala nnyo sente zolina tezikusobola kunyweza salafu akutwala nga maama we imamu ebintu ebiwulira kyetuliko bannaye kyokya wetuliko mutawaana mwereere obusiraamu bwakalubye mu maka obusiraamu bwalemye mu maka obusiraamu obutuufu obwa salafiyu bwalemye mu maka tewali maka okuva ddala kugemanya amakulu illa ma rahimahullah Allah asasira busasizi naga nti gwe nkusaasidde itawo gwe baliriza kino gwe kola kino kati amaka bwe gatabeeramu salafu temusobola kukuuma kitiibwa kya salafu mu kitundu kyammwe temusobola kukuuma salafu mu kitundu kyammwe temusobola kubeera n'abasalafu abatebenkedde ne bwe tujja mujja kukula ebiti